program Amange Kanisa. Olwaleero njagala okulangirira amafuta agasigukulula obuyinike obwo wakati mu mukisa gwo mu linnya erya Yesu. Ebitanajja tebitegeeza nti Katonda takwagala. Bw'onooba tosobola kukkiriza ebyo eby'obusirusiru obulokole bukulemye, eby'ekirokole birimu okwejjamu waya katonotono lw'osobola okufuuka omugezi eri Katonda. Abawulira muŋambeko nti amiina. What do you do? Where do you go? How do you react? Nga biwaloota byawukana ku byolaba. Kutuusibwako Bishop David ne Pastor Cindy Kiganda okuva mu Christianity Focus Center Mingu Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Where else could you be? Now you have it. The voice of choice. Keep it locked on 93 Kingdom FM. Esanikidde zinnayo. Njagala kwogera ku Yesu bw'aba Anatereza Yeekaalu. Yesu atereza Yeekaalu. Yesu anaavuunika emmeeza abeera atya? Ajja atya? Bannannyini ye bamuyisa batya? Yeekaalu bw'ibanga efumbekeddemu ebitateekwa kugibeeramu, nga twagala Yesu ayingiremu abifulumye, kiki ekirina okusooka okubaawo? Yeekaalu bw'ebaamu abavungisa feeza, abatunda amayiba, abatundiramu endiga n'embuzi, bwe baba banaafuluma, Yesu abagobamu aba atya? Ajja atya? Bitandika bitya? Eno sitole mu matu gaffe bangi kuffe si mpya. Kino kyekyabaawo nga Yesu abulayo wiiki emu yokka bamukomere ku musaalaba akufiirire era anfiirire, n'oluvannyuma lyoka azuukire ku lwange ne ku lulwo. Erinnya lya Mukama libazibwe. Eyeekaalu eno eyogerwako wano gye baali baafulidde empuku y'abanyazi, abayaaye mwe baabeeranga nga bazannya zaala nga banywa enjaga. Mu Yeekaalu yali ya Mukama, nga bawaanyisa effeeza, nga batunda ebiriga. Eyeekaalu eno yali teyatandise eggulo, yali yabeera dda bwetyo, era ne Yesu yali yabiraba dda. Yali yakola atya? Yali yabiraba dda naye nga tannafuna guts zibyataakinga, era nga tannakola kibifulumya. Olwaki? Bwe biba binaafuluma wateekwa okubaawo ekibaawo. Eyeekaalu gye njogerako si kizimbe buzimbe kyokka, n'obulamu bwo Yeekaalu yennyini, n'omubiri gwogwo Yeekaalu yennyini. Era naye bwe tugenda ogikebera tusiŋŋanemu abawaanyisa feeza mu bulamu bwo, abatunda amayiba, batunda endiga, abatunda kamukuukulu, abawaanyisa feeza, ng'ate bali mu Yeekaalu oyo eteekeddwa okuba eya Katonda. Bwe baba nga tebaliimu, mazima ddala kansa oyo akola ki mu mubiri gwo? Bwe baba nga tebaliimu, emize egyo egyakulemeramu gikola ki mu mubiri gwo? Sirimu akolamu ki? Ebizimba bikola ki mu lubuto lwo? Bwe baba nga sibawaanyisa feeza, nze mbuuza, tibbi oyo tumuyite tutya? Kansa oyo tumuyite tutya? Ow'omubbeere, kansa ow'omunnabaana tumutuume tutya? Bwe kiba nga sibawaanyisa feeza, aba tateekwa kubeera mu Yeekaalu. Bwe kiba nga sibawaanyisa feeza, dayimoni ezo ezikutuga tuzituuma erinnya ki? Ebitokotera mu mutwe gwo ng'eŋŋoma tubituuma erinnya ki ebyo?
bwe kibanga sibawanyisa feeza ebyo ebikwebakako ekiro ngamba ekyo ekyakuwasa kina n'essaawa ezimanyiddwa zekijja tukituume tuti ekyo abo be bawanyisa feeza bali mu yeekaalu eteekeddwa okuba eya Katonda me bawanyisiza olwaleero naalangirira okufuluma kwabwe mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda gambako nti haleluya naye lwaki babeeramu ate ne babeeramu ate ne bawangaaliramu ng'ate ne Yesu atera okujja ku yeekaalu n'alingizaamuko ng'abalaba mwebali kiki ekireetera Yesu okulingizaamu n'abalaba nga mwebali ne yeegendera n'alinda olunaku lwe lulikya olunaku lwe lulijja lwateekeddwa okubafulumya olunaku olwo luba lwakola lutya ye mbuuza ajja atya ye mbuuza bani abamuleeta boogera ki ajja sitayiro ki Yesu anaagoba abawanyisa effeeza Yesu anaavunika emmeeza ajja mu sitayiro ki engeri gyajja yiino wano bagirambise bayibuli egambye nti Yesu n'atuma abayigirizwa be n'abagamba mugende mugambe abantu be munaasanga mujja kulaba endogoyi n'omwana gwayo bwe mumala okulaba endogoyi n'omwana gwayo mutandika obisumulula munaaba mubisumula mujja kulaba ababatiisa mubagambe nti temufaayo mukama waffe yabyetaaga mukama waffe yakola atya mukama waffe yabyetaaga awo mubindeetere abayigiriza baali smart nnyo ne baleeta endogoyi ne bateekako engoye zaabwe ekisinza okunyumira mu ssuula eno nti abayigirizwa be baasooka okuteekako ezaabwe n'abantu ne balyoka bateekako abayigiriza be basookako ezaabwe kibadde wano lwa musanvu ne baleeta endogoyi n'omwana gwayo ne bagissaako engoye zaabwe n'azituulako baani abasookako engoye zaabwe abayigirizwa be basookako ezaabwe Yesu n'azikola atya n'abantu ne balyoka bateekako kasita abayigiriza batateekako n'abantu baba babaloze tebateekawo abantegedde mweka muŋŋambeko nti amiina naye sooka owulire kyeŋŋendako ekikulu ekyolwaleero bayibuli ega nti Yesu n'atuula ku ndogoyi nga bataddeko engoye n'abantu ne bayalirira engoye ekibiina ne kisaanuuka ekibuga ne kisaanuuka ne batandika okugenda nga bayimba hozanna omwana wa Dawudi hozanna omwana wa Dawudi bayibuli egamba b'authority ne babuuza nti ani oyo kyanjawulo ki ekimuliko yazze ddi yaani bayibuli egamba nti ne bano ne baleekaana nti ozanna aweereddwa omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama Yesu n'agulumizibwa wakati mu kibuga Yesu n'atenderezebwa wakati mu kibuga Yesu n'asinzibwa wakati mu kibuga bassebo ne bannyabo Yesu ono y'omu ye yali amaze mu kibuga kino emyaka 3 n'ekitundu miramba Yeekaalu eno yagirabanga abawanyisa effeeza baali tebatandise eggulo naye ekyenjawulo ku lunaku luno ekyaleeta enjawulo ku lunaku luno ye Yesu engeri gye yayingiramu ekibuga yayingira agulumiziddwa yayingira atenderezebwa yayingira asinzibwa ekyo kyekyasaanuusa amaanyi agagoba abawanyisa effeeza wakati mu Yeekaalu Yesu anaagoba amayiba mu Yeekaalu ajja agulumizibwa ateekwa okusinzibwa ateekwa okutenderezebwa
Yesu agulumiziddwa bw'atuuka ku yeekaalu. Abali mu yeekaalu nga bakoleramu ebikyamu beekaabira. Yesu atagulumiziddwa bw'atuuka mu yeekaalu tewaba njawulo, ebanga ddiini. Abali mu yeekaalu awo ebanga ddiini yennyini. Emizimu gibeera muli nga ginyenya obugere, nga giseka, nga bayimba giyimba, bwe batuula ne gituula, bwe bayimira ne giyimirira. Eyo yeddiini. Eyo yenki mu ddiini. Eddiini ezisinga obungi bwe bagamba abantu nti mutuule wansi, nga n'emizimu gikola gitya, nga nagyo gituula. Bwe babagamba nti muyimirire, nga n'emizimu giyimirira. Bwe babagamba nti muwanike emikono, nga n'emizimu giwanika. Bwe babagamba nti mwatule ekisa, nga n'emizimu gyatula ekisa. Bwe babagamba nti ebigambo by'evvanjiri ebikomyawo, nga n'emizimu gifuluma. Gibaawo. Abantu bagenda nagyo, bajja nagyo ne bagenda nagyo. Yeekaalu bw'ebanga eneebaamu obulamu, yeekaalu abalwadde baba naawona, yeekaalu embaawo nga zinaavuunikibwa, yeekaalu bukamukukulu nga bunaagobwa, yeekaalu abalema nga banaagiwoneramu, abazibe nga banaawona, yeekaalu ng'eneebaamu obulamu. Bassebo ne banyabo abampulira, mufisse akadde mugulumize Yesu. Mugulumizaani, musinzaani, mutenderezaani, mumuteeke ku ndogoyi, muteekeeko engoye, mwaleeko engoye wansi, mumuwe ekitiibwa, mumuwe ekifo mu kibuga, lekajje ng'ategeerekeka. Yesu aze nga tategeerekeka abeera muzibu era azibuwalirwa okutereeza yeekaalu. Emyaka gyonna Yesu yagimala ng'ajja mu yeekaalu, era bino byonna ebirimu yabirabanga. Enjawulo wakati w'olunaku luno n'ennaku endala Yesu ze yajjanga nti ku luno yagulumizibwa, yatenderezebwa. Bamwogerako nti ozanna, bamugamba nti agulumizibwe ajja mu linnya lya Mukama, atenderezebwe. Bamuwa ekifo, baawuba ensansa, bamusinza, bamutendereza, bamuwa ekifo kye, bamuyimbira, bamuyisa mu kibuga ng'ali ku ndogoyi, basaalirirako engoyi, n'endogoyi weeyita ne bayalawo, bayimba, batendereza Yesu. Buli lwayimbirwa, buli lwatenderezebwa, wulira, buli lwagulumizibwa, amaanyi ge gasaanuuka n'akola ne by'ataalikoze. Hadi awulira ngambeko nti amiina. Awo we wali ekyama ky'amaanyi g'omukristaayo. Era awo abantu we batategeera nti buli lwe tuyimbira Katonda tuba tusaanula maanyi ga Katonda, buli lwe tutendereza Katonda tuba tusaanula maanyi ga Katonda, buli lwe tugulumiza Katonda tuba tusaanula maanyi ga Katonda. Wakati mu kumuyimbira atabuka n'akola by'ataalikoze. Era kyova olaba ekyama ky'amaanyi g'omukristaayo kyekwese mu kuba wakati mu bizibu bingi, mu kifo ky'okukaaba ate n'atendereza butendereza. Ani awulira ngambeko nti amiina. Bayibuli egamba etya nti awo ekiro mu ttumbi Pawulo ne Siira nga babakubye emiggo ekiro, nga bajjudde ebiwundu, nga bajjudde ebinuubule, emibiri gyabwe nga gibaluma. Ekiro mu ttumbi bwe baali nga bali mu kkomera, mu kifo ky'okukaaba, mu kifo ky'okudooba, Bayibuli egamba etya ne bayimbira Katonda, ne basinza Katonda, ne batendeza Katonda, ne basaanula amaanyi ga Katonda. Eggulu ne liva waggulu, Mukama n'ava waggulu, bamalayika ne bava waggulu, Omwoyo n'ava waggulu. Bayibuli egamba etya n'akka mu kkomera lyabwe ebyali bibasubye ne bikutuka betu, enzigi ne zeggula. Abantu Yesu bw'ayimbirwa atabuka, bw'atenderezebwa atabuka, bw'ajjira ku ndogoyi kisukka, bw'ayalirirwa engoye kitabuka. Wulira ekyaliwo. N'abaali mu yeekaalu kyabasukkako, abaali bamanyi nti baagiwamba kubanga baali bali awo ne babuuza n'ekyo kino kyekijja. Ne babagamba nti Yesu yajja. Ne babuuza kyanjawulo kyekimuliko olwaleero, bulijjo abadde ajja. Ne babagamba
tajjangako nga wazze olwaleero bulijjo abadde ajjanga church member owa Yeekaalu olwaleero azzenga kabaka w'abakabaka nolwekyo alina amagezi funa w'oyita ani awulira ngambeko nti amiira sooka ombulire Yesu ng'azze bw'atyo ng'olaba enkweyanja y'abantu yemuliise ekibuga kyonna kimukulembeddemu abazina akadodi bazina akadodi waliwo basinza waliwo batendereza kuliko bakanyama Yesu n'atuuka ku mmeeza kw'obadde otadde ebuyiba n'atuuka ku kisero mw'obadde opakidde enkoko mw'otadde amayiba n'atuuka ku mmeeza kw'obadde otadde obusente ng'obuvunjisa n'atuuka w'osibye endiga n'alyoka asamba emmeeza kw'obadde owanyisiza mbuuza naye baba kutenda okkuba eŋŋuumi ogimukuba otya kubanga ogenda okutunula sayidi eno nga waliwo abagamba oba bakuyita musajja mukwateko wangi bano abamuleese ogenda obalaba nga baswakidde nga bagamba oba bakutenda mukola otya Yesu tomwepankirako muna strategist naye alina politics we mu ngeri ye akimanyi nti eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda bw'oba oyagala okuwangula ekintu kyonna ojja na numbers emirundi gyonna yajjanga nga talina numbers naye ne Yesu naye tomuyita wakusaaga alina politics mu ngeri ye yajja ne numbers nga ziyimba hozanna omwana wa Dawudi hozanna omwana wa Dawudi pu genda okugira oti ng'olaba waliwo abaga nti mukwateko tukulage kama ebaziwe abasajja beewuunya Yesu gwe badde balaba bulijjo mu kibuga nga takikolanga bagenda omulaba nga yakikola nga tasalikako musale amala eno emmeeza akwata eno emmeeza amala eno emmeeza akwata eno emmeeza endiga zisaze ennyanya zisambye akatogo akagobye owakyaya amugobye ebinika agisambye naga out nyumba ya kitange yali eteekwa kuba nyumba yakusaba ate mwe mugifudde empoko y'abanyazi Yesu bw'aba n'agoba abatundira mu Yeekaalu Yesu bw'aba n'atereza Yeekaalu nga ne Yeekaalu olwo lwaleero ng'oggyeko ekkanisa eno ng'oggyeko obuweereza ng'oggyeko kyaki ng'oggyeko ebyo byonna Yeekaalu gye njogerako olwaleero bwe bulamu bwo gwe mubiri gwo Yeekaalu bw'aba n'atereza obulamu bwo ngambye Yesu bw'aba n'atereza obulamu bwo ngambye Yesu bw'aba n'atereza obulamu bwo alina okugulumizibwa alina okuweebwa ekifo alina okubeera recognized alina okusibwamu ekitiibwa ekyo Pawulo ne Siira kye baazuula nti Yesu bw'ayimbirwa Yesu bw'atenderezebwa Yesu bw'asinzibwa wangi akka n'amaanyi ge gonna ajja n'amaanyi ge gonna kye weetaaga mu bulamu bwo si kirala weetaaga Yesu kujja n'amaanyi ge gonna weetaaga ki weetaaga Yesu kujja na buyinza bwe bwonna ewabeera authority wabeerawo order buli woolabanga authority wabeerawo order ewatali authority wokka we wataba order naye buli ewali authority wabeerawo order ontegera kye ŋŋamba bw'oyita president okujja mu service wano n'akiyisa mu kamwa nti nja kujja waliwo ebiddako kasita agamba nti nja kujja teweetaaga kwegayirira ba poliisi ku lunaku olwo okujja okukuuma wano wonna kasita president agamba nti nja kujja teweetaaga kwegayirira bayaayi nti mweyongereko eri tulina abagenyi wano abayaayi be bakusooka nokimanya nokiraba nti awo gyawunye wangi waliwo ebintu byoteetaaga nakusaba kasita authority egamba nti nja kujja waliwo ebigoberera authority teweetaaga gamba bawumeme
nti mutuyambe kwolwo temugjaako amasannyalaze. Bakimanya gwe tonakimanya nti kyetaagisa. Era abeera ku switch agikuuma butiribiri bw'aba ayagala omulimu gwe agirabirira. Switch ejjako kisenyi oli agira tajjaawo naliisaga ndi ne gamala gagenda wano mba mpwedde. Teweetaaga kwegayirira UBC nti muleete TV mu broadcasting live. Ne gye bakimanyira gwe tomanyaayo. Wali yampulira? Siwulira wali yampulira? Obanga bwekityo bwe kiba ku baana b'abantu abalya mmere abamala ne bafa ne bava wano, kiri kitya ku kabaka w'abakabaka mukama waffe Yesu? Ngamba nti haleluya. Oluusi tumala obudde bungi nnyo nga tusaba bubi. Bayibuli kyeva egamba nti musaba ne mutaweebwa, kubanga musaba bubi. Tumala obudde nga tusaba details. Mukama ompeeyo emmere, Mukama ompeeyo empale, Mukama ompeeyo peti, Mukama ompeeyo engoye, Mukama ompeeyo n'enviiri, Mukama omponye, mponya n'essenyiga, mponya n'akasikonda. Kankuwa amagezi, kankuwa ensaba empya. Tomala budde kusaba ebyo. Saba Yesu ayingire mu yeekaalu. Kola ki? Saba Yesu, omugambe Yesu, come and take over the temple. Jangu otwale temple. Kankubulire, Yesu bw'ayingira mu yeekaalu eyo, senyiga tagenda kubeeramu, kansa tagenda kubeeramu, athima tagenda kubeeramu, pressure tezigenda kubeeramu, sikosero zigenda kudduka, sirimu agenda kunoonya waayita, emize gigenda kudduka, obuyaaye bunadduka, olugambo lunadduka, obwenzi bunadduka, obwavu bunadduka, akajanja kanadduka, ennaku enedduka, obugumba bunaagenda. Gamba nti haleluya. Lwaki? Bw'ayingira ayingira n'obuyinza. Yesu yajja ng'ayingira yeekaalu, ekibuga kyonna nga kikwatiridde. Abantu nga lyo bamuvaako emabega bagamba hozanna omwana wa Dawudi, hozanna, hozanna omwana wa Dawudi, hozanna. Hey! Kabane ani ajja nti Yesu ate abo ndi babeera balina okujja naye. Kasita ajjanga kabaka babeera balina okujja naye. Kabaka ajja n'obuyinza. Nkusabira mu mbeera yo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bufumbo bwe muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu. Kubanga bw'anaayingira anaatereeza ebyakyama, ebyayonooneka, ebyalwala, ebyagaana binaaterera. Wabeere waayimirira agambe nti haleluya. Sigala ng'oyimiridde. Teeka emikono waggulu. Gamba nti Yesu kwebaza olwaleero kubanga ntegedde ekibaawo. Bw'oyingira mu kibuga ebyagaana bifuuka ebisoboka, endwadde zigenda zokka, abawanyisa effeeza badduka bokka, kamukukulu zigenda, ebyagaana bigenda. Yesu bw'oyingira n'abalema baagaana okuwona bayingira mu yeekaalu ne bawona. Ebyafuuka ebyalema ku luno bifuuka ebisoboka. Olwaleero ntegedde kyentegedde okusaba nga bwe kyawandiikibwa nti mwe musooke munoonye obwakabaka n'obutuukirivu bwe, ebirala byonna binaabongerwako. Yesu nkwaniriza mu mirimu gyange, nkwaniriza mu maka gange, nkwaniriza mu buweereza bwange, nkwaniriza mu bulamu bwange, kubanga mpulidde nti gwe bw'ojja n'obuyinza bugirako, amaanyi agawonya gagirako, obugagga bugirako, ekitiibwa kijirako, ebyagaana bifuuka ebisoboka. Yesu bw'ojja waliwo by'ojja nabyo. Kyenva nkwaniriza Yesu jangu mu bulamu bwange, mu maka gange, mu mirimu gyange, mu byange. Kwaniriza Yesu, jangu otwale, jangu owambe, jangu obeere kabaka mu linnya lya Yesu. Amina.
obwo bwe bubaka bwo weefulire kopi ya DVD, VCD ne audio CD. Obubaka buno busange ku Focus Media Sales. Beerako buli Lwakutaano essaawa 3:30 paka essaawa 4 ez'ekiro ne ku Lwomukaaga essaawa 1:30 paka essaawa 2 ez'ekiro wano ku UBC Wokka. Zino ze programu zaffe eza buli wiiki wano ku Christianity Focus Center buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 12 mpaka ku ssaawa 2 ez'okumakya ebeera Bible School okuva ku ssaawa 2:10 ebeera Morning English Service. Olwo ku ssaawa 4 mpaka ku ssaawa 8:30 ebeera Main Service. Ku ssaawa 10 mpaka ku ssaawa 1 ebeera Deliverance Service. Midweek Service buli Lwakusatu okuva ku ssaawa 11:30 mpaka ku ssaawa 2 ez'ekiro. Lunch Hour Service Monday mpaka Lwakutaano okuva ku ssaawa 6 mpaka ssaawa 8 Nakasero ku Stay Lunch Hour Building opposite Nalula Arcade. Tusange Mengo Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Okumanya ebisingawo weereza obubaka ku email address cfc@christianityfocuscenter.org oba osobola okuba ku ssimu noti 4251484. Christianity Focus Center, the solution ground. Where else could you be? Now you have it. The voice of choice. Keep it locked on 93 Kingdom FM. It's Sonic Desinayo.